kubanga enkya abagenda okuziika bwe banagwa ku accident nga minisita akola ku eyo sekita nga naye agamba nti mpeza abantu okulinnya emmotoka wamu nga bagenda oziika. So ekyo mwami Muyingo tumugamba alimba yasaze bubi ate tumanyi amasomero agage gabadde gabeeramu ebizibu tagaggalangako naye agabanne olufunayo ekizibu lukifo ky'okukola ku kizibu ng'agamba nti akikoze eki agaggadde ababe tumanyi balinnya nnyonyi owulidde balambula mu nsi zaabweru n'olwekyo ekyabaana okufa kyabadde kyannaku ekyavuddeko akabenje emmotoka yabadde yegeyege ng'ate eyita ku kkubo terrain embi ey'omu nsozi kyannaku ate nga batisse kabindo ebyo bye tulina okukolako so sigamba mbutuweze ki infact bannanga abazadde munoonye ssente abaana balambule kubanga kuno okusoma kaliculamu eno empya eri best mu mwana byalaba byakwatako byawunyiriza byawulira eri practical tosobola gamba nti tujjewo ki okulambula n'olwekyo era minisita enkya tugenda bimugamba tugenze mu parliament alekeraawo enkulembera eyo ate eyekiyita mu lujja ya fire brigade bwe kizibu olujja ng'okiwera waliwo katikkiro omu bamwogera nke Buganda yasanga abantu bazina squeeze amazina n'agalaba gabuwemu n'agamba mpeze dance kati agenda ofuluma ne bamugamba nti owereddemu n'amazina amaganda so mwami Muyingo yaweze baana kusoma sabaana balina okugenda okusoma tuteekewo weteesi tukwasa amateeka g'enguudo ebidduka ebirungi tuddeyo ne ku nkola ya school bus ne gavumenti okuba n'emmotoka ezaayo amasomero ze gapangisa ne gatwala abaana nga bavugibwa abantu abateeketeeka obulungi. Omubaka w'ekibuga ky'e Mukono Betty Nambozi Bakireke yennyamidde wa minisita Muyingo okujja ng'aggalawo amasomero agaba gafunyewo obuzibu ogw'obwannannyini n'agamba kino bakikola mutima ogutali mulungi. Agamba amasomero ga Muyingo nago gaze gafuna ebizibu ebyenjawulo naye twali ennaku na lumu bali bagalagiddeko okuggalawo. N'agamba kino okukola obulungi kyabadde nakyo kikola ku masomero ge agazi gafuna ebizibu nago ne bagaggalawo okumala akaseera okulaba nga beetereeza bulungi. Nambozi ageze maaso n'awakanya n'ekya gavumenti okuyimiriza abayizi okugenda okulambula mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga n'ategeeza muno eggwanga lino lyaleeta ebyenjigiriza ebipya ng'omwana alina okulabako ku ebyo biki by'asoma. N'agamba ekintu ekirina okukolebwa okulaba nga gavumenti erambika bulungi nnyo engeri abayizi gye balina okutambulamu naddala okuteekawo basi zaayo eza gavumenti mu bitundu ebyenjawulo gazo ziyambeko okulaba nga zitambuza abayizi mu kifo ky'okuggalawo abayizi obutalambula. N'agamba n'amasomero gamu agabanene agali mu ggwanga lino abayizi gabatwalako ne mu nsi z'ebweru okulambula. N'agamba kiba kikyamu okuggalawo okulambula kw'abayizi okubagaana ddala mu masomero gabo agabanaku olw'okubanga bo kibasobola okukola kwe kulambula wano mu ggwanga. So kwe kusaba gavumenti eteekeko baasi ezaayo okulaba nga zitambuza abayizi. Ddala mu siribaasi empya tetulina bwe tusobola kwewala tuwa zirina obaawo. Abantu babadde babuuza lwaki obubenje bw'amasomero bususse nnyo ennaku zino nti kubanga era abaana bali mu ttuwa ye ansa. So mu Uganda obubenje bubadde bugwa era emmotoka endala era zibadde zikola ki zigwa. Okuwera ttuwa minisita kye yakoze si kye kigenda oyamba tukooye enkulembera eri reactionary. Twagala kuzzaawo ekintu kye bayita school bus nga gavumenti yeetaba mu kugulira amasomero emmotoka ne tugamba wano e Mukono nti tulina school bus nnyo essomero erinaalambula lyerinona ne ddereeva omutendeke ne ministry ya education fedda bwe twabanga tulambula nga mugenda ministry ya tourism ministry ya education ne ministries endala nga babairayo n'amabasi agafugwa abantu abeegendereza nga gye mujja basi zitambuza abaana. Ekyo ne kireetawo nti n'omwana w'omunaku naye akola ki alambula. Ffe olwayingiranga mu P1 nga buli school fees zoowa kubeerako ssente za basi nga we lutuuka okulambula olinnya bulinnya n'okola ki n'ogenda. Twagala enkola eyeddewo nti omuzadde omwana olutandika osoma ng'asasula 2,000 buli ttaamu 2,000 buli ttaamu kituusa nti waamalirako omwana otuuka mu P6 ng'agenda okulambula okwessalira okw'okusoma nga baleeta bbaasi evudde mu kitongole kya gavumenti ng'ebatwala ng'ebatambuza bulungi. Mpozi kye twagala bawere ze trips ezibadde zitondebwawo ziteekebwawo abasomesa ez'amalyansimbi ng'abaana olaba tebalina bye bagenze kukola ki kusoma. Kino ekyakisidenti kibi nnyo era tukisaasira naye tetusobola kugamba nti n'olwekyo tuwere abaana okulambula. Tulina kutereeza byantambula tetusobola kukola bwe tutyo. Ndasabe mu ministry oba ewa DEO nabyo bintu
ebyo byebintu ebizibu. Kakati waliwo amasomero agalina emmotoka nga abaana bazirinnya buli lunaku, nga buli lunaku emmotoka etwala abaana basi ku ssomero nebakomyawo neba droppinga kati abo banaagendanga buli lunaku wa education officer. Tutandike okubanga tetuteeka mateeka mu nkola ya fire brigade, tugambe bugambi nti kati nakino twagala nti basi muzisiige rangi zonna zitwala abaana. Amasomero tegalina basi, mpozi nga ministry eddayo yo ejje mu parliament esabe ssente tuteekewo basi z'amasomero tuzizzeewo olwono tulyoke tugambe tuzisiige rangi. Naye ng'omuntu akyagenda n'apangisa basi wali mu basi z'Abanyankole, n'apangisa basi wali n'apangisa Kamunye mu paaka, tosobola mugamba nti ate gisiige rangi yaki y'essomero. Awo bagenda kufuula okulambula very very expensive, kubanga omuntu kijja tegeeza nti ajja kugula basi agiparkinga awo nga yo ya business age yakutambuza abaana mu masomero. Kati olw'okuba akola biseera bigere kitegeeza alina okulinnyisa emiwendo ne gigenda waggulu. Ekirala n'amasomero galekerawo okulambula in a particular term, abaana balambule throughout daya. Kuba kati bagamba nti olw'okuba buli ssomero lirambula emmotoka e Kampala teri, kati omuntu kyova olaba asanga ennungi ziweddewo n'agenda nekyasanzeewo oluusi bye bivaamu okutwala emmotoka zi DMC. Naye nga ekyogamba nti nno yes ba ministry yagala basi z'amasomero zibeere ne rangi ezigule. Tuddeyo ffe twalinga wano ku bishop nga tulina basi yaffe, nga local governments ziddemu zigule basi, nti Mukono municipality ebeerewo ne basi nga 2 ez'amasomero nga tuzipangisaawo ku Mukono municipality. Mukono district mujjukira wano twasondako ku basi mu Lukoya mumumbulize sente ze twamuweeza basi yeekomezaawo atulete sente zaffe yali agenze nazo kati tuzaagala. Bateeka ku buli mulwa musole sente nga tugula basi wano yaddawo tujagala. No, asabye n'abanene abali mu gavumenti bwebanga bagaana abayizi okusasulayo ssente mu masomero gaabo n'abasome, n'agamba n'abakungu ba gavumenti nabo baalirute abaana baabwe mu masomero ago agabo n'abasome ddala bakakase muno ebinsomesa ebiriyo wansi ero nabo birungi nnyo. Naye kiba kiswaza okukaba ng'olagira abayizi oba abaana oba abazadde obutasasulayo ssente eri abaana baabwe ku masomero gye bali okulya ekyemisana wamu n'okubayambako okuddukanya ebintu eby'enjawulo. Gwe ababo n'obatwala mu masomero ag'ebbeeyi, n'agamba kyo kyabadde kya bwenkanya singa nabo baminisita abagaana abayizi bano okusasulayo ssente n'abaana baabwe basomera mu ago amasomero ga gavumenti agabonna basome. Ekitiibwa ono amanyiyo ne mwami Maseruke n'ensonga ate bo be bagenda ogiwamamu omutwe. Bishop atumye ebiteeso bingi. Kisooka okuddamu gavumenti oli okugyebaza nti yeebali kutuweererako baana, naye etikkirize tugikwatizeeko abazadde baddemu nabo sasula. Nti gavumenti bwebe tuwadde abasomesa 6 nga n'abazadde basobola okusasulayo abaana, kubanga mu masomero teri basomesa bakolaki bamala, n'ekyo abaana okulya ku ssomero sikweja alabya n'akatono, ate n'ebyogamba nti tutwale emmere enfumbe ebyo tebikola naddala wano mu bibuga bijja nakulwaza abaana. Bazadde balina osasula ssente abaana baabwe balire ku masomero. Nolwekyo oyo yenna ali mu kaweefube wogenda wanga akubiriza bannayuganda nti balekeraawo okubaawo ke bawaayo ku masomero. Omuntu oyo ayagala tuzza mabega, naye twagala gamba bwe tuti era ekyo ekisomoozo njagala kireeta bwe tuba nga amasomero geego ge twagala kifuuke kya tteeka nti buli mubaka wa palamenti, buli minisita, buli mukozi wa gavumenti abaana bo basoma mu UPE. Kifuuke etteeka mu Uganda. Bwetu kyekijja okutuleetera okufaayo ku maki masomero, naye okumala ogamba temusasula ffe ne tutwala abaana baffe mu masomero international schools gye basomera obukadde 5. Ekyo kibanga abagamba twagala kutondawo olwese ey'okubiri mu Uganda through education. Mubeeremu abagenda ku ssomero just okuba bugumyamuko obubugumya basobole obwawusigalo n'abanaasoma ofuga enseene kitasobola kukkirizibwa. Era nze nja kuwagira ekiteeso ekyo si bya kusaaga, twagala kukireeta nti ffe nnyini abaana baffe bazzukulu baffe be baba basooka mu masomero gano aga UPE. Kale bwe banaasomayo naffe twongere mu maaso ebyo bye tugamba nti nno tebasasula fees. Ministry ya tourism ebeere ne basi nga tusobola amasomero opangisaayo ne batambuza. Ne gavumenti yo bw'enejja ku buli buvunaanyizibwa n'ebwejjako kyova olaba ntumaliriza tuli mu mikono gy'aba private people abakolerera profit. Laba mu basi eno director yabaddemu, abasomesa baabaddemu, driver baamulabudde
naye nga bonna ekigendererwa kyabwe bo kiri gamba tukole trip tugimale kyannaku nti baafudde naye singa babaddewo twalibadde tubanenya nnyo because bagambye nti bali bamugambye abaana katu bakutwalireko basanga eri wansi but because it had a financial cost nga tasobola kukkiriza abaana kusooka bajja mu baasi emmotoka entonotono zibayise ku lusozi so bategere obunafu bwe bwavudde ebaasi teyagudde lwakuba yabadde yakala bbulu nti bwe bakuba yakala orange